السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى محمد بن عبد الله أفضل الله الصلاة والسلام عليه. بكد وانغايتي ومسيرمتيا مسلمتيا ولبنجم لكم سوت الله نوغم سيبك محمد صلى الله عليه وسلم. Mukadde wafabuziza ekibuuzo n'agamba nti senga abeeranga bamuwa ekintu ky'omuntu akimuwe n'otakimuwa olamula otya. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti waddul amaana, muzeeyo obwesigwe obweyamu eri oyo abukukwasizza. Yani ekintu kyewali olina okukola, ekintu kyewakola musiraamu si kya mpisa za busiraamu. Twegayewo ekitiibwa Allah akusonyiwe, oluvannyuma n'abaddu bakusonyiwe, Allahumma amiina. Tamma omusiraamu olina omunoonya omuwa ekirabo kye kuba kyamuweebwa. Omusiraamu olina omunoonya, yani omuddu olina omunoonya omuwa ekirabo kye. Omugambe nti owange bampa ekirabo kyo kino nkikuwe. Ogambe nti wamunoonya okubanga lya wiiki emu n'abula. Kyewalina okukola kwata kirabo okiyizeeyo wa mukama wo, mugambe nti mukama wange oli ku mulimu taliiwo, yavaawo dda, naye ekirabo kye kino munnange kiri kino, simanyi nkikole ntya. Mu mbeera ez'obuntu kiba kyakugamba mbu kitwale. Kati ku byombi kizibu nnyo okukolako ekimu. Kuba ogende wa mukama wo n'omugamba nti ekirabo kyewatuwa ekya fulani teyakifuna, ekya Muusa teyakifuna, ekya Kato teyakifuna, kyaye taliiwo nenkikozesa, kiba kijjalaga obukumpanya, sinakindi omulimu ogukuggwako. Ne kati omunoonya tokyasobola mulaba ssaawa eno, ekyokukola kiriwa saddaaka ekirabo ekyo ku lwakato, ogambe Allahu jalla waala nti Allah nkwegayirira lillah, empeera ezenkanankana mu kirabo kino ze ziba zifuuka empeera za fulaani bweba yali nnyini kirabo. Naye nga musiraamu ekikola kyewakola kikolwa si kirungi. Bannange tubeere nga tukuuma amazima n'obwesige obutuweereddwa. Mukadde wange bwe kiba nga mathalan yabasaddaakira ekanzu eyo ng'egeraganyizibwamu emitwalo 2, 3, 4, 5, kwata ezo ssente ogende imma we bazimba omuzikiti, ozikwata oziweeyo ogambe nti ya rabbi empeera ezivaamu zigende w'omusiraamu, zigende w'omuddo nnyini kirabo. Sheekhe teyali musiraamu wadde Allahu jalla waala empeera zaazimuwa kuno ku duniya n'azifunamu. Ndowooza ni mukadde wange ekitiibwa kireka kitegeerekese era kiri waabeho. Tulina okuzzaayo amaana eri abo ababa bazituwadde. Omubaka sallallahu alayhi wasallam bamuteresanga ebintu byabwe. Abamushirikuuna mu Makka, abaalimu abashiriku abajooga Allah abeesinza amasanamu 360, ng'omubaka sallallahu alayhi wasallam agantu gaveeko twesinze Allah omu, baakwatanga emmaali yaabwe ate ne bagimuteresa. Bako yatuuka okusenguka nga kyekimusengula bamukijjanya. Bali bamukijjanya baaterekedde emmaali yaabwe, bayagadde n'okumutta, naye yalagira Ali radiyallahu anhu ardaah, nabanga Ali nkusaba osigale ojja kunzirizayo emmaali eno ewa bannannyinibo. So ate ng'omubaka twanege nti yaligikozesezza ku lwakyaga nga nange mwagala kunzita, nga nange munjigganya, naye yabeera nga abaddiza emmaali yaabwe. Farida kitulaga nti tetulina kukozesa maali ya muntu ebbanga lyamala nga akwesize. Famma ekyokubiri kyewabuuzizza ezimu ku mbeera n'empisa z'omuntu anoonya okumanya, ekisooka assaburu ala al adha, obugumiikiriza mu bikunakuwaza wakati w'okunoonya okumanya. Twali abato twasomanga ennaku eruma omusomi ng'olabye enkuba weetonnya n'emukuba akasana wamashakara dhalika. Assabir ala al adha, as-sam'u wat-ta'a, okubeera omuwulize ennyo ate ng'oli mugonvu, owulira buli musomesa kyagambye n'okigondera n'okiteeka mu nkola. Ekirala al-ikhtilaam, okuwa ekitiibwa buli gw'osanze na buli akusomesa. Ekyokuna wa adabu talibul ilm, ezimu ku mpisa z'omuntu anoonya okumanya at-tawaadhi'u, obwetowaze n'obukakkamu, yani nobanga mukakkamu mwetowaze. N'ekirala obuteekwata ku nsoma y'emu, twanisa madhhab, okubanga twekwata ku madhhab gamu oba kwekwata ku kintu kimu n'okiremerako n'ogaa nti nze kino olina okubeera nga yani oli mugonvu ate ng'oli muwulize.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim. Manyina fabuze kibuze kisooka ti Allah ina abantu yawa salaamu ku nsi naye salaamu yo baagiddamu batya amakulu kyalinga kyagala otegeera singa obeera wano noga nti owange Sheikh fulani bw'oba otuuse Masaka ompeera gundi salaamu agiddemu atya singa oli abakutumiza salaamu mathalan nga ni Sheikh Abdul Wahid bw'otuukako Uganda nsaba ompeere muganda wange Ratibu salaamu Sheikh Abdul Wahid nagamba Ratibu nti wange Ahmad yagambye nti assalamu alaikum wa rahmatullah. Ratibu abaina kuddamu atya aw Ratibu adamu naga nti wa alaihi wa alaikum assalam wa alaihi wa alaikum assalam. Okategedde kyobadde obuuza lwakuba oyise wala oyagiddamu atya bwatyo nti wa alaihi wa alaikum assalam bwalina okubeera nga salaamu eddibwamu. Ekibuuzo ekyokubiri kyogambye nti bannabbi ba Allah Jalla wa ala bonna yabawa mu'jizaati ebyamagero byabwe amakulu ebyenkizo ku buli omu kyali alina oba buli omu kyali akira ku munne naye mu bo abamu nyinza okuba nga sibijjukira bali yahtaju lilwakti wal muddatan tawila kitagamuko akaseera akawanvumuuko n'obudde obuwanvumuuko insha Allah nembeera nga ekibuuzo nja kubeera nga nkikunnyonnyola yani nkikuwa naye Idris alayhi salatu wassalam yali akyasinze amagezi ag'okusoma era Idris abalibwanga musomesa yuqaalu kigambibwa nti summiya Idrisa li'annahu amarahu biddirasa yatebwa erinnya lya Idris kulw'ensonga nti yalagirwa okusoma era kana mudarrika dalasa wa dallasa yasoma n'asomesa wasummiya bimudarrisul Idris n'atumibwa Idrisa makulu yali kakensa mu by'okusoma Idrisa alayhi salatu wassalam era nga yasookera ddala okuyingira ku jjana nga akyali mulamu n'agiyingira bw'atyo bw'amala okutuukayo n'ayagala nga alina okugivaamu Allahu jalla wala sole y'empanvu Allah n'agamba malayika nti hal yadkhulu aljanna thumma yukhrij agamba nti omuntu ayinza oyingira ejjana n'amala n'agivaamu biqawli tabaraka ta'ala waman dakhala aljanna fakad faaza yenna n'ayingira ejjana aba yeesiimye falidha bw'atyo n'abeera mu jjana atta al'aana. Ekibuuzo nabbi owokubiri nabbi Nuuhu alayhi salatu wassalam kimu ku byenkizo byalina yasaba Allah edduwa alagira amazzi ne gava mu ttaka ne waggulu. Nabbi owokusatu nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalam ebimu ku byenkizo byalina kwe kuba nti yava buto nga muwahhidi lillah ng'ayawula Allah. Baka sallallahu alayhi wasallam ate yabimalayo kuba ye ayina ne Allah kyatugaa nti Allah yamuwa ebintu 7 byatawa muntu omulala yenna nga mu byo mulimu kyagaa nti waja'alli majami'al akram. Allah yali yampa ekkuŋŋaanyizo ly'ebigambo amakulu alina dictionary mu mutwe ng'ayogera ekigambo kimu naye nga bw'okitemaatema kibamu ebigambo ng'omutwalo mulamba. Kyova olaba ojasanga hadithi z'omubaka sallallahu alayhi wasallam nga n'abawarabu tebazitegeera beetaaga sooka zinnyonnyolwa. Kakasa ndabika nti nkikuzeemu insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Wasalaamu alaykum wa rahmatullah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim. Mukadde wange ow'ekitiibwa ekibuuzo kyo ekyokuba nti famire egenda kuŋŋaana bakola edduwa awalan kayfiya y'edduwa gye bagenda okukola eri haramu tekkirizibwa. Famma kalimatu du'a ekigambo dduwa nga dduwa mwana wattu yustahabbu oba mustahabbu kyagalwa nnyo okuba nga abasiraamu tusaba edduwa zaffe era Allahu jalla wa ala ayagala nnyo tumusabe naye kayfiyatu du'a engeri edduwa gyesabiddwa yegifuula enkyamu. Edduwa ezikuŋŋaanya abantu olw'abafu teziriiyo ti abantu baffe baafa mbaka sallallahu alayhi wasallam yafirwa abaana be 6 bonna ng'akyali mulamu. Omwana omu yeka Fatima radiyallahu anha eyaziika ku taata we abasigadde bonna kitaawe yabaziikanga naye teyakolako dduwa. Mbaka afdalu salatu wassalamu n'afiirwa kitaawe Jabir
naye teyakolako dduwa n'afula ne basahaba be abawerako bangi ng'aba Saadi naye omubaka afdalu salatu wassalam teyakolako dduwa yadde n'akatono nti akunganye basahaba babeere nga bakola edduwa y'abafu saate nga lawu ma fa'alahu singa omubaka sallallahu alaihi wasallam yakikola lakaana khayran lana kyandibadde kirungi nnyo gye tuli ekibeera nga tukoppako obusiraamu teyakikola ate ffe tubijjawa okuba nga tubikola yaani basiraamu twegendereze ezo edduwa tezikkirizibwa awalan zirimu okuvumbula mu busiraamu bidaati nti bakuŋŋaanye nti basomye kulaani nti empumuka ngala gwambuka edduwa zigenze w'omufu nedda ayagala okukolera kitaata w'edduwa mukaddewo kwata ssente genda osasula amazzi g'omuzikiti sasula bbiiru y'amasannyalaze genda bamuleko bawuliisa emmere ga nti allah empeereza omuzimpere mukadde wange genda okolere yaani ebintu ebigasa obusiraamu sadakatul jaaliya lahu musaddaka taatawo singa onakuŋŋaanya abantu mukole haramu bidaati ng'olowooza nti ofuna mpeera mukadde wange ekitiibwa ebimu ku bifula ezo kwe kubeera nga mulimu ebigonjeewo abalala bagala kukola nnyimbe shirik naye nga babuzaabuza nti dduwa era mukadde wange ekitiibwa so allah akunyweze tosembera we biri نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محلم الأمة محمد صلى الله عليه وسلم من نزود وكتيوا ensonga eyo gwe batolina musango ku lwaki yakulagiranga yayina niyatu maqsud yayina ekigendererwa kye kyagenderera mu ye mu niya ye ey'okulagira naye ate gwe waliwo nga mwana wattu tomanyi kigendererwa kye kyali ki naye ng'omuddu yabaddewa nti ali mu baddu abeeraguza atatayir okweraguza ng'okweraguza mu busiraamu tekikkirizibwa kuba kivuga omuntu paka ekimusuula ku shiriki billah era omusiraamu oyo asaana yeenenya akola ettawuba mu maaso g'ekitiibwa allah naye gwe yalagira toba na musango ku lwaki nti yakulagira nga tomanyi kigendererwa kye gwe ng'olowooza nga kuggula buguzi geeti ng'abakozi abalala owekitiibwa allah tugamba nti la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha allah tatuvunaana byo talinaako busobozi naye kano kajjukire ti laha ma kasabat walakum maktasab la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat omwoyo ogwo guyina oba gwebala bye gukoze nze byekoze mbimanya nebyenaasobola okukola mbimanya nebyesobola kukola mbimanya kati ate allahu jalla waala naye lahu maktasaba ne allahu jalla waala ayina embala ye gyatubalira nti allah byosobola okukola abimanyi nebyotasobola akimanyi bw'obeera nga osobola okukireka lilla allah akimanyi nti osobola okukireka nebyotasobola kuleka nebyotasanga tokiraako obusobozi nakyo ow'ekitiibwa allah akimanyi so kyolaba nga kikuyinze yabakozesanga emirimu naye nga bo balina eniya gye bagendereramu ndala nga gwe toli ku niya yakunoonya nsimbi eza halaali bo ne bagenda bwe batyo mwana wattu gwe toba na buzibu yadde n'akatono naye nga abakulagidde abeera mukyamu era afuna omusango mu maaso g'ekitiibwa allah ku lwaki yeeraguza enkola y'okweraguza si yaffe ya mu busiraamu tusawa ekitiibwa allah nga tumuwanjagira agituwonye atuwonye n'embeera bwe zityo wamu ne ummatu muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa barakallahu fiik wassalaamu alaykum alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaam ala muhammad al-amin afdalullahi salatu wassalaam alayhi barakallahu fiikum muganda waffe abuuza nti nalina ebizibu bingi allah n'abimmalira abaffe nzikirizibwa okubeera nga mpita abadduwa allah ne bakuŋŋaana ne bankusabira edduwa oba nga nenkola shukur nga nsaba allah okumpisa mu bizibu ebyo tukola n'edduwa ez'enjawulo ekyokumuddamu arudduhu kaira muddamu nga ŋŋamba bwe nti wallahu musta'an allahu jalla waala ye mbeera wa buli mbeera fa amma obusiraamu tebutugaanangako dduwa obusiraamu tebutugaanangako dduwa okubeera nga mukuŋŋaanya abasiraamu ne musaba edduwa zammwe allahu jalla waala n'abaanukula fa amma tutunuulira kaifiyatuhu kaifiya yenkola gye tukikoze tutya bwe tudda ku yaumuna haatha lunaku zaffe zino ez'olwaleero nze naawe wetuwangaalidde wetukulidde wetusomedde wetutambulira nebyo gye tukolera
ojja kwekanga nga kiyitibwa edduwa mwana wattu kyakyuka dda tekikyali dduwa wabula kati zaafuuka bidaati oba byafuuka ebizuule mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. Edduwa senga mu kimu kye tuyita okusembegera eri allahu jalla waala oba atawassul ila allah, okubeera nga twenenyeza allah tusembera tumusaba. mulimu atawassul okubeera nga allah tumusabisa ku baddu be abalongoofu abakkiriza abatukulembera mwekiri. naye essaawa eno tutunuulira embeera eyewaffe nti edduwa yennyini neetumibwamu si bituufu. ekyokulabirako abantu bakuŋŋaana nti bagenda kukola dduwa ne basoma suratu al-fatiha si nkyamu, ne basoma suratu yasini si nkyamu, ne basoma n'essuula endala nnyingi si nkyamu. naye tubuuza nti bwe muzisomera wezigenda? la wallah si wezigenda. tudde ku kibuuzo. senga njagadde okukola shukuru yange okwebaza allah olw'ebizibu ebyenjawulo byampisizaamu n'ebirungi byenfunye, nkole ntya? barakallahu fiika. kola booti, yita abasiraamu bw'oba oyagadde oyita abasiraamu, bayite ewuwo bagabula ekijjulo ky'obategekedde, abasiraamu bakirye bawomerwe. oliwadde bafunayo sheekhewo n'abasomesaamu kaawo, baddembe okuba nga banyumya ku mboozi zaabwe ez'enjawulo, baddembe n'okusoma ku Qur'ani eri abayagadde. bwe bumala n'obeera ng'obaliisa ekijjulo kyabwe, bwe mweyongera ne munyumya, bw'omala n'obasiibula n'obagamba nti abange kijjulo kino kyembaliisizza n'obayita wano okuŋŋaanako nange, munnange mbadde neebaza ow'ekitiibwa allah. bwera tubaze mu bufumbo emyaka 12, emyaka 6, emyaka 9, naye omwana yabula. wabula wenjogerera olunaku lwaleero omukyala yavudde mu ddwaliro n'atugamba nti ali lubuto. kyabbeeyi ekyo yeshukuru eno gye mbayitiddeko, okitegedde. naye ekyokuteeka abasiraamu ku kikaliriro mu bakozesa emmere gye balidde bali nga bagikoleredde, ne basoma Qur'ani lunaku lulamba, ne mubasomesa ne batuuka n'okusoma ebifu. al-fatiha eyo nga batuuse mwana batukuba nabbiri abalungi bakisomamu aya 2 oba emu. alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim amin allahu akbar, mufuna omusango yaakhe. fa amma shukur ashukuru lillah, okwebaza allah zimu ku ibadaati ennene, nedduwa okusaba allah kimu ku bye tulina okukola. naye si bwe tutyo. mukadde wange oyagadde okwebaza allah, yita abantu okole aya allah kyagamba nti abakkiriza wayutimuuna atahama ala hubbihi miskiina wa yatiima wa asira, baliisa ku bantu emmere bamulekwa, abeetaavu b'emmere eyo, abasibe. naye allah atuteerako ekigambo kino kye bagamba nti innama nutimukum liwajihillah, abange tubaliisizza ku lwa allah, la nuridu minkum jazaa wala shukura, tetubagala mu mpeera yadde okutwebaza. mugende nga mwebaza tweyanziza oyo mugagga yasinga ku dduwa yewa ajigundi twali emmere netwemerawo, soda twanaabisanga. la wallah babaliisa liwajihillah, banonyamu lidhallah, allah kubasiima. todera mukadde wange bw'obona akola shukuru webaze allah, tegeka ekijjulo babasiraamu bajje, tobateerako mukwakkuluzo bwasooka al-fatiha, bwasooka yasini, bwakola ki, yadde eri bashekha abalina olugezigezi ne bateeka tuze ku shukuru, ate watandika muleta abafu baffe abaafa, akatabo k'abafu waala alwahina. tebikola ebyo yaakhe, babakuba mpewo bashekhe kwagala kubawaalako sente za bwereere, olowooze nti balina ekinjawulo kye bakoze, kumbe nga bakusuula mu musango. yaakhe karimu, tugamba nti abasiraamu bayite bajje ewuwo balyeko naawe, oba akiika oba shukur, oba n'obagabule munyumyemuko. tobaterawo condition nti wano tulina okukola kino la bakibaleese mbuze kwebaza allah. muyinza ofunamu edduwa ng'eyaamu kubasinga siraamu bakuŋŋaana ne basaba edduwa zaabwe, allah azandukula. naye ekyokugamba nti watereko condition yasini yesookawo, yeweggwe ntuzaako akabaani, beggwe ntuzaako kino, la tebiriiko nziza ya mwaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam. mbaka yakunganyanga basahaba be n'abatwalako ewuwe n'alyako nabo, bwe bamalanga okulya nga batambula yagadde yagenda, kuba yensonga eyabatutte. kankasete era ndowooze muganda wange mukadde wange w'ekitiibwa, nkakasa nti ndabika nkuzzemu ekibuuzo kyo bulungi, buli bale kitegeerekese. njesaba lillahi jalla waala oyongere oddemu okibuuze. naye nga edduwa ezikolebwa ku mbeera yaffe eya uganda tezikkirizibwa. saate senga tunazirongoosamu ne zitereera, kijja bale kiriiko nsonga lwaki
kyetusaba dduwa ku Allah jalla waala ayagala nyo tumusabe ayagala nyo tumuteeke ayagala nyo Allah tubeere mbaddu abagonvu gyali. Wassalamu alaikum rabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina alkarim. Mwanyinaze w'ekitiibwa ekigambo kyogedde kyekitereezeemu ogambye nti abasawo abaganda si basawo baganda, gamba nti n'abashiriku n'abasawo abashiriku kwabo n'abayita abasawo abaganda ojja bo balongoosezza nnyo naye mbaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti man la yastahi fasna ma shi'ta, gwe atakwatibwa nsonyi kola buli kimu ky'oba oyagadde. Omuntu watuukira okubanga tasobodde kukwatibwa nsonyi kutya Allah we yamutonda n'atandika okubanga akola shiriki amugattako n'ayita n'abantu bajje abayambeko okujooga Allah bamugatteko, n'ajja n'akolakola byakolakola nga bijemera Allah. Mwana wattu ogamba nti musawo muganda obeera omuwadde sifaati nnene, bal asaana kuyitwa omushiriku. Watuukidde okukola shiriki birikaba katono nnyo. Mbakaki Allah kyeri agamba nti abantu nga tebakyayina nsonyi kwe kubeera nga ne bw'obadde olabanga abensa nabo zibaweddemu. Omushiriku talina nsa yadde n'akatono. Omuntu akola shiriki talina nsa yadde n'akatono. Kyova olaba kikuvunulira ekyo nti bangi naddala abakyala bagenda mu masabo nti bakimye luzaalo ne babendako. Lwaki? Tebalina nsa kuva dda. Kale ekibuuzo ekyo mwana wattu kirongooseemu, naye nga kibadde oyagala okubuuza nti abantu nsonyi zinaabagwamu iye. Mbaka sallallahu alaihi wasallam antuka n'ogamba ng'omuntu ayendera ku bbali w'ekkubo naye owoonefa akaseera ako wajja amugabugambi nti owange senga ozzeeko ebbali ku wali munda mu kasiko n'otabeerera ddala wano ku kkubo wennyini. Naye kyobutaddeko ate ekyomushirifu ate bye baali bakola biki kuva dda nadda bye bakola byeyo tebikyukanga. Kutta abantu nti baagala bugagga, kukwata abantu wama shakkala dhalika. Tebasaana kubeera nga tubagereesezaako yadde okuba nga tubalungiisa kubanga ashaddu nnaas babi nnyo. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalaamu ala Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mwanyinaffe barakallahu fiika abuuzizza n'agamba mbu mbaka sallallahu alayhi wasallam atugamba nti alifu llah fi rrih yu'allifuka fi shidda. Tubeere nga tudde eri Allah mu mbeera zaffe nga tuli mu mirembe, wobeerera obulungi Allahu jalla waala ajja bbanga akumanya, ajja bbanga akutaasa mu mbeera ez'obuzibu. Ya Rabbi, kati abuuza kikoma ku duniya kwokka oba ne ku akhira wonna Allahu jalla waala aba akutaasa ku lwaki nti engeri gy'omujjukirangamu ng'oli mu biseera bye eby'eddembe, oli mu budde obw'eggandaalo n'osomamu Qur'ani n'osaala Allahu jalla waala wama Allahu bighafirin amman ya'malu adh-dhalimin. Allah abaga tasobodde kubeera nga agayalirira abalyazamu ne bakola. Ate wama balu muttaqiin abakkiriza Allahu jalla waala yani yudha'ifuka biman yasha, akubisemu gw'aba yagadde n'empeera zo n'azikuwa kuno ku duniya ne ku akhira. Ebbanga ly'omalanga teweekutteko oli ku busiraamu. Allahu jalla waala yani bw'ayagala obufaanagana nga obwabo abatukulembera. Mukadde wange si kya ku akhira kwokka, bal ne ku duniya kuno Allah akutaasizaako, ate ne ku akhira n'otuukayo nga Allahu jalla waala yakuteekera empeera yennene olw'ebyo bye weerekerezanga. Wa barakallahu fi. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina alkarim. Kada fagenda nti senga tuba nga tuwangaalira mu kifo ne twekolamu omulimu tusaalirangawo ne musaala jamaa ne muteekawo musalli ne muteekawo ekifo nga kisaalirwamu la baasi. Mbaka sallallahu alaihi wasallam emu ku byatugamba ezimu ensonga Allah ziyamuwa nga teyaziwa bannabbi balala bonna. Mbaka yatugamba nti waja'al lil arda masjida, Allah yanfuulira ensi yonna okubanga muzikiti ewasaalirwa. Yani ekigamba muzikiti kyekifo ekyawuliddwa ne tugamba nti wano wewasaalirwa bwe muyitibwa muzikiti. Bwe mubeera musobola nga musuka mu bantu abasatu abana abataano, temulina na nsonga lwaki temuteekangawo na jumaa ne musaalanga salaatul jumaa. Famma ekibeera nga omuzikiti gubali awo kumpi ddala nnyo, ekibadde kirina bwetaavu ate lwaki nawo muteekawo omusalli nga ne wali omuzikiti we gune gwanga omuzikiti guli walako, kiba ahsan, kiba kirungi nnyo okuba nga mukuŋŋaanirawo ne mufuna ku mpeera za jamaa. Ekyokubiri agambye nti alaba abantu jamaa ewedde ne babawo ate ekibinja ekize nakyo ne kisaala jama. Omubaka sallallahu alaihi wasallam
hadith eno abamu bwe bayitegeera nga bagitegeera naye nze no yetegeera yange era ge madhabu gange okusinziira ku Imaamu Shaafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala rahmata wasi'a baka batugamba nti la yaqumu tezibanga teziyimiriranga tezisaalwanga jama'ataini mozi jama bbiri fi masjidi wahid mu muzikiti gumu temubangamu ejjama bbiri ekyo nze nakitegeera nti tezisaalwa jama bbiri muzikiti gwe gumu akaseera keekamu Imaamu ali wali maasa asaala Allahu akbar emabega eriyo jama bo bateba bakusami Allahu liman hamida la bal eriwo ebeera ng'ewedde nammwe temulina buzibu temulina kisonyiwo temulina kibagana temulina kibalemesa kubanga muteekawo jamaa ne mufuna omukumu ne muyerondamu n'abasaaza olwaki sahaba yajja Bakar n'agamba nti ani amusaddaakira ku mpeera za jama Bakar n'agamba nti ya Rasulullah nze kamusaddaakire okulaga obukulu bwaki bwa salatul jamaa osonga ate jamaa yali ewedde niyo Bakar n'agamba ani amusaddaakira ku mpeera za jamaa Bakari ne yeerondayo amusaddaakire afune empeera za jama wano tugambira nti nammwe samusanga imaamu awedde imaamu jama ewedde tekiina buzibu singa mbeera nga muteekawo jama eyammwe naye eri abagamba mbu tekikkirizibwa ekyo nkiwulira naye okusinziira ku Imaamu Shaafi'i kitulagamba tekiina buzibu bagende mu maaso yaani abasaaze ebbanga lyamala nga basanze eri jama ng'ewedde nga tebalina nsonga nti baffe era tusaazaayo ki yaani si mbeera ya tafarruku bainana si mbeera ya kwawukana wakati waffe bali nga embeera ezzeewo obuzi nti taakhalu bakeereye ng'omusahaba yakeerewo mbaka n'agamba nti namusaddaakira ku mpeera za jamaa wa barakallahu fiik wasalaamu alaikum